abadde sagala kwogera ku David Lutalo naye maze okulaba interview ye nendabanga bambi alina kyatategeera nga ye omuntu. Mu statement yo ogambye nti obuuziza presenter bamuyita batya presenter presenter whatever obuuziza presenter n'omubuuza nti mbu omuntu wakola edduuka wokola edduuka lyo ab'opposition we bajja tobaguza oba nabo obaguza. Naye David Lutalo njagala okubuuza question eri emu. Singa okola edduuka lyo n'olaba omuntu oyo ajja okugula ku dduuka lyo inga y'omu kuba kuteeka eddogo ku dduuka lyo tayagala okulaakulane, omuntu oyo y'omu yaluga abaana bo basiraane, omuntu oyo y'omu yateeka omusolo omunene ku bintu by'otunda olema ofunako wadde akantu akatini bwe kati, omuntu oyo y'omu yatakwagaliza obeeko ky'ofuna, omuntu oyo y'omu ng'omumanyi yatta omu ku banganda bo oba omu ku baana bo wajja osobola omuguza. Ye question yange. Ekirala wagambe toli politician era toyogera era toli munnabyabufuzi. Ebyobufuzi wabadde oyogera ku byaki? Ani yabadde abikubuuzizza? Wandiza ku stage yo n'oyimba akayimbako nga bulijjo nomala n'ogenda tewandibaddewo yenna abaako kyakutambala nti kyekino. Kiringa ng'ekyokusatu wagambye nti toyagala muntu, towagira muntu asosola ayawula mu bantu. David Lutalo oyagala kungamba nti President Museveni yakutama mpozi kyobero ngamba, kubanga teri muntu asinze kwawula yoyawula mu bantu nga President Museveni ate nga yekubira side ejo emu. Side yewe kabira yawe batagambwako be bali mu bifo ebinene ne bannabe be balwana nabo ba making sure abasinga babatta abasinga babijjako. Kati gwangambe nti mbunno osobola okuguza omuntu azze ku dduuka lyo nga omuntu oyo y'omu woteeka ssente zo mu bank bazijjayo ne bagenda bo ne banyumirwa, ffe tumuwagire ejja tusirike. Ekirala oba tuwagira politics oyogerako waaki ate ku stage. Nze kati for example siwagira mupiira era omupiira sibitegeera era wensanga aboogera omupiira sisaayo kyange, naye ate wensanga abayogera about music aboogera film kuwandika music kuwandika bulango nteekayo ekyange lwansonga bye bintu byenkola. So kakati taata gwatali mu bya politics wabadde oyogerako byaki? I'm just kugamba ndi confused nebuuza mbasibudde abayina embona z'omutwe muli baddembe okunvuma muli banywa buugiza mweraba. Nate Lutalo era yeyabyetaddemu ebyo ebyekisiru. Kati ogamba oti ati ze siri munnabyabufuzi ani abadde akufudde? Okay toli kati bulijjo tetukimanyi nti toli yage nti muyimbi kati for the last 30 years abadde akolaki? Si kuyimba kibawo kusanga malaya naganze banenze gola bano siri malaya ate bulijjo oliki yabivaamu mpozi ng'ebyokuyimba yabivaamu. Malaya gw'obadde ogezesaako aba yabivaamu ebyobwamalaya agenda okukyogera ekyo kwe ng'oli akola omulimu ogwo obanga omuntu musamize kale kati junior ndi mukatuliki kati geza atyo kwata akazenda olenga nze siri mukatuliki kubanga wabaawo ekiba kikuleetedde okwogera ekyo ani abadde akujja mu bukatuliki to clarify over that. Yajja empapula z'obwemupi Lutalo kati kiri kijjirawa bagenda mulonda kuba president kati why is it clarifying? Abayimbi bagenda ne boogera ebintu nga tebijjirawo bantu basasudde kuba muziki oyisamuuka akagambo oluusi naawe ati kagambo kimubitijjirawo kibanga kwata keeki ya birthday no gireeta mu maziika nabayiza etuziika naye no lwaleero badde birthday yange mujje tusale keeki olisituti bazita situations analysis bobulira batamiivu baze mu concert basudde sente zaabwe kati mubalabye ani gwe yalabyemu nga munnabyabufuzi mubaze mu concert
eyo statement yandigyogedde ali ku head office za NRM wakabira banne ennunzizo wano nze siri munnabyabufuzi ko abolimu bannabyabufuzi nti kakati oli mu kuyimba bantu basasudde sente zaabwe ng'otandika okutugamba nze siri ani abadde akukase kati tetukimanyi ye kati bwe tukitegeera ki ekiddako okay so what iza abayimbi abo ntera obbalaba bagenda ne batandika okwogerera mu concerts nze big size bebe cool mwagala concert mwagala mbatolingani ani oyo kadingo wammwe oyo nava ku mulamwa oyimbira music cuts across abannabyabufuzi obayimbira abasamizi obayimbira era abasamizi bapromote nze naye kansooka enzireyo kemabega ku kina bagamba ku mwami Museveni kyakola era mbalage butya bwe kikosa abantu nga David Lutalo. Museveni mu kikula kye eky'abantu be bayita ba narcissist, abantu abeetwala okuba nti bakabi banjawulo, enjogera yaabwe abeera ayogera alengezza abantu, ebbogo, okunyooma, okuteeka wansi. Olaba Museveni bw'aba ayogera mu press conferences obanga ayogerako eri eggwanga mu luzungu bakiyita he speaks with a condescending tone, that smug, okwetwala nti wanjawulo. Era ensonga kino baba ayogeranga wandiikira ku mikutu gye bagamba nti hello Ugandans, especially the bazzukulu, ye asinga kutunulira abantu abatwalanga baana be. Ojja nakwekanga ng'abantu abamu baweereza nabo bamutya, abamu nga balina myaka gye nga bamuyita muzeeyi. Ojja kulaba abakyala abamu abali myaka gya mukyala wa Museveni, Janet Kaguta, nga bamu bali myaka gye nga bamuyita maama, kubanga babateekamu kiri ekintu ekibatiisa nti ono wanjawulo, bannaye tumuvunnamire. Kati ekyo ekintu bwemala okiteeka mu bantu kyekiri ku David Lutalo. Ensonga kyabyo n'agamba tetwegeziwaza, kubanga ye yamala dde okukkiriza nti bannange Museveni tumuvunnamire tumutye. Bye Museveni okweyita ebintu saabalwanyi, simanya biki ebyo, kubanga yeetwala nti wanjawulo, so okuva mu buyinza nze mugezi era bwenvaawo Uganda eba ewedde. N'abamu ku bantu abali mu Uganda b'olwandirowooza nti bategeera bagamba banne Museveni bw'avaawo omanye kiyinza otuukawo, yabakyamya dde obwongo. Kati Museveni kwe kuwulira Lutalo ng'agamba tetwegeziwaza bannange, amagezi ajja gayita kwegeziwaza. Naye njagala kugamba ekigambo kino, David Lutalo, oli wa ddembe mukwano, oli wa ddembe okusalawo n'ogamba nti nze ngenda kubeera intellectually incurious, nga seebuuza ebintu mbireka ne bigenda maaso ebikwata ku ggwanga lyange, foreign affairs, byonna sibifaako, geopolitics, nga sifaayo. Teryakuganye mukwano. Osobola okugamba n'ogamba ngenda kubeera indifferent, mu luzungu bakiyita. Tebinkwatako, sifaayo, bigenda mu maaso bigende mu maaso. Naye bw'osalawo okubeera ekyo, mukwano tojja ate kugeza kugamba balala bateekeddwa okuyisa batyo obulamu bwabwe, baleke beesalirewo. Oli wa ddembe okusalawo n'ogamba nze bannange nsazeewo okubeera nga sifaayo ku kintu kyonna, ne bw'oba toyogedde na muntu yenna. Actually nza n'okukugamba waliwo abayimbi bangi nnyo abatafaayo, teri ababuuza bannange gwe ebyobufuzi owandowooza ki? Wali oddeko nga tubuuza Nandujja, ti Nandujja naye wagira ki? Wali oddeko nga tubuuza Juliana Kanyomoozi, nti ne Juliana Kanyomoozi tubuulire ekibiina kyo. Tetubuuzangako ba Irene Namubiru, nedda. We bali abayimbi ba Afrigo tubabuuzangako negwe oli wa kibiina ki? Negwe bannange nze si munnabyabufuzi. Ekyo bakiyita ndowooza mu business ne public relations bakiyita reverse marketing. Ekintu gwe ky'otalinamu interest ate okifaako otya, lwaki okyogera nako. Naye kambeeko kyenkusomesa. Omu ku ba philosophers bagezi, Aristotle, yagamba nti man is born a political animal, nti omuntu azaalibwa munnabyabufuzi. Tebabiyiga buyige, sigamba nti okera kuba kyaloga banne kati kambeere munnabyabufuzi, nedda. Omuntu embeera ze ali social, naturally social. Ate abantu bebeera naturally social, then baba bagenda kwekolamu obukundi. Obukundi obwo bwe buzaala ebibiina. Ebibiina biyinza okubeera ebyobufuzi, biyinza okubeera ebyeddiini, biyinza okubeera ebyokusona ensimbi, bisobola okubeera ebibiina by'abayimbi. Buli wamu omuntu awangalira byabufuzi ng'amaka, mulimu agakulira, mulimu abaana na buli kimu. Kati gw'ogamba nti
siri munnabyabufuzi obeera weeswaza omanyi wale njogera egamba nti it is better to not to speak and people think you're stupid than opening your mouth and you confirm it. Nti kirungi nnyo okusirika abantu ne balowooza mubuyabuya okusinga okwogera ne bakakasa. Omanyi bw'osirika bagamba oba tamanyi oba amanyi ne bw'ova mu meeting nga twegedde bagamba owaayi musajja yasirise tomanyi oyayi byayinza okuba nga amanyi okusinga okwogera ne bagamba twafa dda biki byayogera ono sikale singa asirise. So ebintu ebimu oba tubimanyi osobola okusirika. Ebyobufuzi si parliament, ebyobufuzi si state house mukwano, ebyobufuzi si maje, ebyobufuzi enguudo kwoyita, ebyobufuzi gwe musolo gwe bakujjako bw'otegeka ekivvulu, ebyobufuzi ge mateeka agafuga ekisaawe eky'okuyimba katemba n'emizannyo ky'okoleramu, ebyobufuzi ly'eddagala, ebyobufuzi gwe musolo oguggyibwa ku bawagizi abajja okuwagira.